Enkuba ekyatonnya wadde nga eyaniseemukko mu bitundu by'eggwanga ebisinga. Otya nno munnaffe eno y'embeera y'obudde okuva mu Yonimanze Annet ne Kimbugwe. Nga weziweredde essaawa 3 ez'amakya ga leero nga bitundu bitono ddala ebifunyeeyo enkuba omubadde Arua ne Kabale. Ekifaananyi eky'ebyembeera y'obudde ku ssemazinga Africa kiraga ng'omukuubo gw'enkuba gusaasaanye mu masekkati aga ssemazinga Africa so ng'ate ne kinoonampewo ku sseguyanja India asika empewo ezo ezandibadde zituusaako enkuba mu bitundu byaffe ng'era kye kireeteddewoko enkuba okwanika mu ggwanga lyaffe. Ku makya tusuubira enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga omuli mu bugwanjuba amasekkati ne ku nnyanja Nalubaale nga mwetobeseemukko n'okuwatuka okw'eggulu era n'omusana okwaka nga bwe gukubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisigadde. Mu biseera eby'olweggerera tusuubira enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ddala ebiri mu bugwanjuba nga mwetobeseemukko okubwatuka okw'eggulu so ng'ate ebitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono n'ebyo okweyongerayo Essoroti n'ebimu mu buvanjuba omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubaakubamu. Ebbugumu ly'empewo erya waggulu tulisuubira okubeera wakati wa centigrades 26, 27 n'28 mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo so ng'ate eyo e Kabale tusuubira ebbugumu ly'empewo erya waggulu okutuukira ddala ku centigrades 23. Okweyongerayo mu bibuga ebimu okusukka eggwanga lyaffe omuli Dar es Salaam omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubaakubamu ate eyo mu Nairobi enkuba esuubirwa okutonya ne temperature okutuuka ku centigrades 26. Yo Dubai omusana gusuubirwa okwememula ne temperature okwewanika okutuuka ku centigrades 35. Mu New York omusana gusuubirwa yo okwaka nga bwe gukubaakubamu. Mu Amsterdam naye enkuba esuubirwa okutonya nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu ne temperature okutuukira ddala ku centigrades 15. Weebale kubeera naffe akaseera kano tulindire nate nkya akadde ke kamu. Nze Annet na Kimbugwe.